Abasirikale twabasabye edda okuddayo okunoonya abantu kubanga tususpectinga emirambo emirala esatu tugiteebereza kuba Sobi okwenyigira mu lutalo luno okulwana babadde bamaze okutta omwana we asooka okitegeera omulambo muguyina ogwasooka no folwa tulina omulambo gwa Sobi naye mu kubeera n'omulambo gwa Sobi okuyimuka okulwana baasa omwana asooka eyabadde afumbira abaana ku kiyungu omwana oyo n'afuuwa omusaayi n'agwa eri bwe yagudde eri ne bamufumita effumu wano ono gwe bayita mutabaazi ne lwabazingu n'amufumita effumu wano bwe yamufumisa effumu omwana n'ataddamu kwenyeenya bano ganga yaabwe gye bazze nayo ne basitula omwana amagulu n'emikono ne muno bwe muti ne bamutwala eri ewa lwakaana kaakati ono Sobi yayimuse kugamba mumutwala wa ebyo ne bamuwambalira basoose mukuba kiti kino kiringa enkonyogo n'agwa bwe yagudde bwe yayimuse we yakyuse n'agamba ajja ati dduka bano bazze tutemula butemuzi abigaba n'agamba oyo kyeyamaani wa 3 n'oyo gwe bayita Munyangabo ne Lwakana ne bagamba musooke mutta oyo omukulu w'abakozi oyo kati bano ne ono yabadde akyuka okugamba gundi ani yadde akyuka okugamba abigaba nti naye musajja gwayagala okunzita nga nakuinfominga nti bano baguza abantu yali akyayogera ebyo ne bamutema ejjambiya wano bwe wati n'agwa n'atandika ofuuwa omusaayi nga gwambuka waggulu bwe wati kati bano jjukira buli gwe bamala okukuba n'agwa bamubuuka nga balumba abalala abayimiridde kati bano ono Lwakaana ne gundi ne Munyangabo n'abigaba be basigadde batematema era emiggo mujje njibalage muba musobola mujje mbalage emiggo omwatukidde okufuna buno obuzibu nga temumubanyi emitwalo 2 nga zo tannabazziba kati mugenda zibanjani nga yafudde waliwo omusajja gwabaza akolagana naye nga omugundi we mubosi we omumanyi amanya simanya nze mulaba bamuyita Saalongo Mulangira mawulire oti lira bubi nnyo bakubye batya abasajja ki ekyabaddewo otubuulire basajja bazze ne batakutukula ate nga bangi tolina oddukira era nga kuba kwerwanaku oba ngaotandise okudduka oba werwanyeko naye nga basajja tumanyi nakumanya basajja nebatukwamu atali kutukuka ebitulokota bulokosimigo namayinja ebiki bikira bali balaalo batambula namigo nze abagamba bino ndi nannyini ttaka omutuufu dino ettaka lya bujjajjange eddaama eritakoleddwa 2017 nti oli yalamye 2017 eddaama kumpi erimaze emyaka 5 oba 4 ettaka livudde mu baani okudda baani okutuuka bw'otuukiddeawo ettaka livudde mu jjajjange Kibi Pawulo bwe livudde mu ye ligenze dayirekiti mu mutabani we Mubiru Joseph ansayiningidde powers nze nzirukanya estate yeyo at this time
bano abantu bo bazze bagamba lyabwe Banne Kalisa family sirina mulala gwenyiza tewaliwo na Kalisa ye taata w'abantu bano wammanga Lwakaana Nyangabo Lwabazinga Mutabaazi kati ne babeerako ne Kalintalo ye nga abadde akyankalanya tewaliiwo atamumanyi nga ye Kalintalo gwe bayita Abigaba Chairman LC3 waliiso limu nno gwolaba oyo limu naye ku luno ng'oggyeko nti abadde azirwana yeekwese ku luno yeeyakubye omuggo ogumaliriza Sobi era eggwanga lyonna mbategeeza eyasse Sobi Serunjo Gipadde eyakubye omuggo ogusembayo ng'ensi eraba ssaawa 7 ye Abigaba LC3 ne Nyangabo Fred ne Lwakaana. Those are the 3 people abakubye Sobi bwe bamutabye Jambiya n'afuuwa omusaayi bw'ati n'agwa wansi bano baganga sazi ne babuuka eyabadde tannaba kufa ne balumba kuba target yabadde y'abantu 4 inze mostly inze ne manager w'abakozi abo kuba abadde abalemesa bannange temujja wano temusalimbira bantu wano wetukolera milimo gyaffe musigale wamwe naffe tusigale eno temusalimbira eno gye tukola nga bwe tutabalumba eri wammwe mu biraalo byammwe muki naffe temujja eno wabula tuli wiringi okujja eyo bammwe okujja eno nga kooti emaze otukola ki otusalira waani mutuufu ani muki ani mukyamu kati target yazze nga Abigaba Lwakaana ne Munyangabo Fred basongedde ddala nga bagamba mulumbe mujje oyo ye komanda waabwe kyekigambo kyadde bakozesa kuba bali bo bwedda beeyita basirikale beeyita simanyi komanda simanyi biki wolo kati daga nti oyo mu kifo kyo ga nti ye manager waabwe bedda baga nti oyo ye komanda waabwe era abasajja bafubye nnyo okuyuuya bano baveewo batuuke kwani ku Sobi bwe yabadde mu mugongwe gwe waliyo omukazi gwe bayita Jati Mariam n'amugamba Ajati dduka ono n'amugamba nkulekawa n'agamba baabano bandiko bantuuseeko ono kwe kudduka mu nnyumba gye y'ensawo yagenza okutuuka mu mulyango nga Sobi aguddeawo omusaayi gufuuwa nga nkoko kyokka nga teguwadde tegunakufuuka mulambo naye nga kuyimiriddeko abantu 3 abali mu kkuba kuba yabadde ali bw'ati asambagala bw'ati nga bali mu kkuba afiire ddala ono bwe yafulumye bano ne bakanya kuyita bali nti n'omukazi wuuno omukazi kwe kwata ensawo waliwo omukozi gwe bayita Sharifu n'amukwata bw'ati ku mukono ne badduka ne beevumbika kasooli oba okitegeera mbalaze ebifaananyi by'abaana abalala be baatemye ng'oli kwegamba yadduse omusaayi ne gumuggwamu n'agweri abalala abaagudde awo famire eyo yennyini obwedde omulimu gwe bakola bwe bamala okutta nga bakwata emikono bakulula batwala eri ewali amaka gaabwe kyesimanyi oba abaana baabatuttewa oba babadde babatwala kubajjamu ki oba kubalya we don't know because at this time they are not seen. Maliriza mpanjagira gavumenti President Museveni yingira mu nsonga zino Owekitiibwa Minisita yingira mu nsonga zino Honorable Nabbanja zino ensonga zino nsaba kye bayita fair hearing bano abantu babeera bafudde balina abaana nga bali kuba bwe bamaze okutta famire zaabwe zonna baziyodde ne badduka
era bwe twagenzeeyo ne poliisi okutuuka ku ground nga tewaliwo famire erimu muntu n'omu wabula nga nkoko ze ziryawo ze zirya bo baddusizza famire ezaabwe wabula wenjogerera bamulekwa bo weebali abatali okutali mwasirizi someone whose life matters. President and the administration structure as it is. Honorable Nabanja Prime Minister, Honorable Nabakoba, bino ebintu mutaase gomba. I repeat, mutaase gomba. Ate musevinge government. I'm telling you. Basirikale twabasabye edda okuddayo okunoonya abantu kubanga tususpecting emirambo emirala esatu tugiteebereza kuba Sobi okwenyigira mu lutalo luno okulwana babadde bamaze okutta omwana we asooka. Okitegeera ogw'omulambo omuguyina ogwasooka no folwa tuyina omulambo gwa Sobi naye mu kubeera n'omulambo gwa Sobi okuyimuka okulwana baasa omwana asooka eyabadde afumbira abaana ku kiyungu omwana oyo n'afuuwa omusaayi n'agweri bwe yagudde eri ne bamufumita effumu wano ono gwe bayita mutabaazi ne lwabazingu n'amufumita effumu wano bwe yamufumisa effumu omwana n'ataddamu kwenyeenya bano ganga yaabwe gye bazze nayo ne basitula omwana amagulu n'emikono ne muno bwe muti ne bamutwala eri ewa Lwakaana. Kakati ono Sobi yayimuse kugamba mumutwala wa ebyo ne bamuwambalira basoose mukuba kiti kino kiringa enkonyogo n'agwa. Bwe yagudde bwe yayimuse we yakyuse n'agamba ajja ati dduka bano bazze tutemula butemuzi abigaba n'agamba oyo chairman wa 3 n'oyo gwe bayita Munyangabo ne Lwakaana ne bagamba musooke muto oyo omukulu w'abakozi oyo. Kati bano ne ono yabadde akyuka okugamba Gundyani yadde akyuka okugamba abigaba nti naye musajja gwayagala okunzitanga nakuinforminga nti bano baguza abantu yali akyayogera ebyo ne bamutema ejjambiya wano bwe wati n'agwa n'atandika ofuuwa omusaayi nga gwambuka waggulu bwe wati. Kati bano jjukira buli gwe bamala okukuba n'agwa bamubuuka nga balumba abalala abayimiridde. Kati bano ono Lwakaana ne Gundi ne Munyangabo ne n'abigaba be basigadde batematema era emiggo mujjenji balage muba musobola mujje mbalage emiggo tulaawo siri mu maaso entebe serikale oyagala kubeera mu nga ne bano Mwami Kalisa gye bali ne lipate gyeri nga pate zonna ziri ku ttaka naye nga wabaddewo emirembe nga tewali lutalo lwonna wabula ng'oluusi okwemulugunya kujja okuva mu famire ya Kalisa nga bagamba bali bayitako ba terrorists nonye bayekera bintu nibagera bingi era ne ku Lwomukaaga olwa wiiki eno poliisi yagendayo nga bagamba nti babbye ente bafumise ente naye twako ground nga byonna tebyaliwo. Bano nanyitaka balina abakozi baabwe abakola ku ttaka nga balima baleeta abakozi ku ttaka okwo. Poliisi yatuukawo osi yatugamba n'asanga abakozi bonna nga we bali nawegera nabo n'agenda kubagamba ababbye ente we bazibbye nga tewali balaga nti babbye ente gyebagambe nti gyebafumise nga nti gyebakoze eki gyebafumise. Era poliisi neragira newabula bawandisa abakozi baabwe ne bagenda ku LC1 ne bamugana mutawandisa abakozi mbo bamukubye esimu bamugamba toweza n'owandiika abakozi abo ne bagenda ne kugombolola ali sotiri naye n'agaana okubawandiika abakozi. Sibaddeewo mmaze wiiki nga namba nga ndi mulwadde
olw'okuba nazze ng'enkuba ekendedde nga tukoze pulaani enkya nga tugenda kutuuka ku ttaka tulabe eddala ekigenda mu maaso kubanga walako ddala wala kubanga n'obutuuka mu mmotoka tutula kuyitawo kuliko yo famire emu eyo mairo naba kuliko famire emu ya Kaliisa then bano nga bali ku endi eri kati jjo nakomyewo ku Sunday jjo nga teeseteese ogenda kutaka ku makya nenkwira osesimu nategedde ntufunye DPC omupya nemugamba jangu ne DPC program yaffe tugende nga tugende ku ttaka eryo twageko tulabe ekigenda mu maaso naye twawadde tukyali wano DPC natabanaja banga osi yangambye abadde akyalaga DPC offices kubanga yayingidde obuyingizi naye yayingira ku Sande Kawungeezi so ng'era mu mbeera eyo wadde omulenzi yabadde azze mutabani wa Kaliisa nga azze wano ku office yangambye Lieutenant James akola ne Marine then nga ne bali bannannyini ttaka kubanga poliisi yabagamba nti yabanga bali baganya okuwandiisa abantu bammwe muleete lisiti y'abakozi naye yabadde bazze bannannyini ttaka nga neyalese lisiti y'abakozi naye kyalina abantu kyalina mu ofiisi ng'oli akonkona madamu batugambye batema abantu konze batema abantu ddala kyantiisizza nepita poliisi mujje bagambye batema abantu nengamba omutabani wange yabadde awo Lieutenant bano nga bagamba nti batulumbye naye nga nange mpulira nga bagamba omusajja yalese lisiti gamba poliisi ejje batulumbye n'ebiso batulumbye nga nze ngamba ono omwana nti lwaki tewayogedde n'abantu kulanka gy'oyina ne batagenda kwataakinga gurupu eri omwana ngamba nti kyekindeese madamu kibadde kindeese n'okugamba nti bapulaninga kola kino nga twagala security naye it was too late emmotoka yange obudde buno gavumenti yatuwa obutimba